Gigenda gitya eri gyonna gy'otuusaako engalo. Njagala okuyozayoza mikwano gyaffe abasinzira mu ggwanga lya Kenya nti mwebala okuba nga mukomekereza okulonda okwabadde oluuyi olwo ate ne President n'abanga alangirirwa. Olunaku olwaleero tugenda kuba twogera ku nsonga ezikwata ku bannafaawo abali mu Kenya ssaako n'ensonga endala ezikwata ku bya Uganda Airlines nga bwe mwabiwulidde. Sente mpitirivu nnyo bannaffe ze bafuna eyo ate birimu okuba nga beebuuza bayingira batya mu kampani eyo nga tebalina bisaanyizo byonna nga bw'obadde ojja obiwulira mu mawulire gano agasembyeyo wano mu nnaku ze twakakuba amabega. Tugenda kuba nga tubyogerako. Oluwaddembe okuba essimu akaseera kano kennyini n'oba ng'oyogerako naffe ne tugenda mu maaso. Hallo asose. Halo baba, webale kutuweereza mu ngeri ey'omulembe etyo. Kwogera ku Isusu Magic omusaada wa Kyabazinga nga mulunzi wa Sekoko embededde akola mu Mukagwa. Era nga ndi mutyamye w'okuyiga engewano ebugembe ku ndego yegodde ekibuga kya Idinda. Yes sebo, ugamba otya leero? Wamambu kituufu mbu obululu bw'e Kenya waliwo eyabugemyemu mbu yabutyanse. Ebyo era gwe balonze tini gwe balangirire ku ntebe y'obukulembeze. Bambi nkwegayiridde ebyo tetugenda bingiramu tetumanyi kituufu. Aye Abaganda bagera nti okubonaabona tino okufaye Muzeeyi Raila Odinga olimba obona bwine ino. Buli we weesimbawo niwe gwe basinga, buli we weesimbawo baakusinga. Okidinga ninze bwenje e Kenya nesimbawo ni Raila Odinga oyo ku kalulu n'akawuuta buva musobola ate kininze zenka Odinga niwe dibaseeko kodange disobola okwezimba ni Raila Odinga akalulu damuwuuta buva butiswi era baakera balangirira ati pulezidenti wa Kenya ni Sekoko ya Isusu Magic omusaada waitwa asayinaire y'okwewaibwe empewo daabaddaada dimufuuweku. Empewo olowooza bwe buzibu aye muganda wange wanjisebo dino ensonga da Uganda Airlines nga dinsoboire inedde eno ni kampuni yeno ni yaife nawulire nti omukulu wa Airline asasula obukaire obuswika mu 8 buli mwezi kyokka mbu azira na bisaanizo mbwekindi okwongera kwekyo kampani ekola loosi buli mwezi kati kiyita kiti ekyo kisoboka kitya? Bakyali mu binoonyerezaako bakulage engeri gye kisoboka. Lwaki Uganda Airlines tibagitunda buli omu afune ku omugabo kwafuna akasente atandikira awo entandikwa? Odinga Sekoko dange bwenkola Sekoko yesobola okulunda mu bukaire 8 nfuuka international supplier. Mazima lwaki tubonaabonera mu nsi yaife eno olw'abantu abatono abeeyendeza okweyikusa bonka? Mazima. Alright. Webale nnyo Isusu Magic. Omulala ali ku simu. Hello. Wanjisebo. Amatwalise solido y'abakyala wano mu Mbeeba. Omuwagizi wa Manchester United. Omuwagizi w'abaddusi ba Uganda. Kipulimo, Kipulangati, Chemutai, Cheputegei. Ate era nga muwagizi wa Manchester United. Naye musajja gw'endowooza oyagala nnyo kudaala. Wamma mikwano gyaffe ab'e Kenya mukuliko akalulu. Tubasaba mubeere bakkakkamu muleme kulwana kufiirwa bulamu bwammwe. Ensonga nkulu. Ensonga nkulu nnyo. Ate bannange temumulinnyirira. Olowooza bakole batya? Ndirowoozezza nti kirungi bakwatagane. Beegwe mu kifuba anti bulijjo batugamba bo balina democracy. Yessaawa bamutulage. Okay. Naye ddala eggwanga lyaffe lwaki abavunaanyizibwa ku bintu ebimu basazeewo balivuge nga baliyingiza emyala? Batya? Aba Uganda Airlines sente nga balya mpitirivu nnyo ate nga experience ntono. Sebo feeno tunoonya obulimu obutonotono obusaamusaamu kyokka ne batusaba experience ya myaka 10. Abayaaye baabo bali mu kitongole kya ggwanga kiramba naye bafuna kiralu kyokka nga ka experience kaabwe kakwokya kasooli.
bw'ogambye awo wensabira abantu banoonye oyo yayimba nti wano ewaffe olusuku lwa seminti ajja abitebye mpulira bibyo ssebo nabana abatuleekaanira mbu Uganda esinga Bulaaya musaana kibooko nga babayiyeeko amazzi ku cricket oval. What a joke. ate enkuba etonnya kibooko enyuma bulungi awo nga solito hello wangi nyabo Maama Joan omulimi w'amatooke n'ebijanjaalo wano ezziroobwe faamu y'amajanja. ogamba otya omulimi w'okufaamu? Nawulidde nti waliyo omupiira gwa Manchester United ne Liverpool weekend ejja. Ku weekend eno gavumenti empeereza obukuumi ku Monday bwaki ab'obusaale n'ab'emmundu kiki naye ab'emmundu ebaleke njagala ba busaale abawagizi bwe banaaba bamaze okukubwa omupiira gwabwe ne beereeta okubba muwogo n'amatooke basange ng'abakuumi b'obusaale bajjudde ku faamu mpulira bakwata gwe batunga akasaale mu Sekabuzooba kubanga nze nkoye abantu abakulu okunzibiranga emmere n'enva. Sekabuzooba yeeriwa ate nze ndowooza mujja wange Butlicious Daisy yaloga aba Manchester United. Lumu namulaba ng'alina ekintu kye yali akutte kiringa emmindi nga kiriko ekigambo maanyu. Alabika yaloga abasajja abo. bw'ogambye bonna wulidde nti okufuuka omukulu w'ekitongole kya Uganda Airport ekiddukanya ennyonyi teweetaaga bumanyirivu. Uganda Airlines. Awo wensabira gavumenti nange ndowoozeeko. Ekituufu sirina bumanyirivu naye nsobola okusiibula abali mu nnyonyi naddala ng'esituka. Obukadde 8 nange abakulu tebabumpisaako. Nina ebizibu ebizeetaaga. Abakulu bawulira. Wabula ensi yaffe etandise okuwoomera abatalina bisaanyizo. So malicious. Tokubye nnyo. Kambuuze ku musajja ng'oli eyo waliwo bokisa gy'olina wagigula nga Pulezidenti Museveni yakajja mu ntebe naye paka kati okyagirina. Kyokka naawe oli eyo owoza omusajja afuze nnyo. Gwe naye mulina njawulo ki? Mpulira nnyabo. Pulezidenti akambuuzeemu. Mpulira nnyabo. Omuyimbi Juliana n'abavubuka ba B2C okuba nga bagenda kuba n'ekivvulu ku lunaku lwe lumu Friday mu geography kye kiyitibwa simultaneous equation. Ekigambo kiri simultaneous equation ate kiri mu mathematics si geography. Omumwa gwo ndowooza kati gwafuuka kiwundu. Gusaana kusonsekamu ppamba basibeko ne plasita. Ndowooza lwe gunaasobola okwewumbako.